Akatambi ka Pallaso nako bakaleese bannange labayo byabadde ekola bibino tubirese ate Lydia Jasmine takikiliza bambi Eddie Kenzo amulaza omukwano omuyitirivu ebyasegirinya n'omukulu sewanyana n'amawulire amalala mangi nnyo gabera wano ku Clarity Source 256 n'enkwaniza gwe omulungi atugobera negamba okola kyamaanyi nnyo okubeera nga otwesiga okutusaka amawulire agabera gatambudde ku celebrities bo even around the globe. Please subscribe gwatanaba subscribe notification bell jojerabira comment section ebera wansi awo netuwayawayamu video jimpeleka like ojabera okoze kyamakulu nnyo atoro ebisigadde oberenga obinkwasa mbikutuuseko ebikwatagana kuba celebrities bo abali mu ggwanga Uganda and even around the globe. A happy birthday to everybody that was born today naye nga mu kaseera kano kenyini njagala tutandikirawo mu bya information. Omukulu Pallaso mayanja ajjukira azze adetinga abantu ab'enjawulo mu industry ya Uganda naye ate ngera tetwerabidde nti y'omu ku bayimbi abayina ennyimba ezakola obulungi ennyo mu kiseera kya COVID-19 atumuse nnyo mu kaseera ako era nga ali mu management y'omukulu amanyikidwa nga Kama Ivan. Bali wabwako ekiseera kinene nnyo n'omukyala Sasha Brighton newankubadde Sasha yamala n'azaala omwana tata omwana n'amutukweka naye nabyo tujja kumala tubimanya. Amawulire agali ku mukulu ono Akatambi ke nga agudde ekikowukowu ng'alaga omulimu gwava okukola kaafulumye. Munnange yabadde ne Slay Queen omu eyasobodde okubeera nga atakwata Akatambi kano n'amukuba n'ebifaananyi ate be tusobodde okubeera nga tufuna ne tukuletera. Munnange Akatambi kano nga bw'ogenda okukalaba bwe byabadde. Where you Pallaso sijja mwogera nnyo eyo kanveeyo kubanga Akatambi okerabidde ekiraga omulimu gwe yabadde ava okukola omukulu yabadde akoye naye eyo nga nkugjeyo ate nenkutolako ew'omukyala Lydia Jasmine. Munnange olunaku lwabadde lwajja omukyala ono yasobodde ate okubeera nga akuza birthday ye era abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bamukongratulatinga ne bamuwa ebirabo ne bamukulisa okubeera nga ate yabadde awezza emyaka gy'ataatugambye. Ba celebrity ekintu ky'emyaka egyo kibatawaanya nnyo okwatula mwabo mwabadde omukulu Eddie Kenzo naye yavuddeyo mu ngeri y'enjawulo ate yakoze n'ate ekyamakulu nnyo lwa nsonga yabaddewo nnyo okubeera nga ate ayimbiramu n'akayimba birthday girl. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jasmine. Show me bwe bityo byabadde munnange omukulu yasobodde omuyimbira. Jjukira waliwo engamba ezibungesebwa mbu ababiri bano balina enkolagana esukka ku friendship era nga bakyakikwasaganyiza ddala newankubadde bo tewali akikkiriza. Beeyimbidde obuyimba bungi twalabako Lydia Jasmine ng'ayimba akayimba k'akapeesa ng'akayimbira mu Suuza naye ebyo katubireke mukwano nkutwaleko ate ow'omukulu Honorable Omulamba Segirinya Muhammad kwoteeka ne Honorable ate omulala Alan Sewanyana. Jjukira bano bamaze ebbanga ddene nnyo nga baasibibwa ku misango gye batannaba bbeera nga ate bawozesebwako naye nga babadde mu kkomero. Olunaku olwaliro mu kaseera kano wenjogeera babaleese mu kkooti naye security badde tight nnyo. Katulabe tusabe n'okusaba nti ate babeera nga bayimbulwa oba oliawo bateebwe ku bail kuba ebbanga lye bamazeeyo mu butuufu ddene nnyo. Bazadde baabwe n'abantu baabwe bali mu mbeera mbi, obulumi bubeera bungi nnyo singa omuntu wabeera yasibibwa nga taleeteddwa mu kkooti ate kubeera nga awozesebwa okumanya musango ki oba oliawo gwe yazza ate era basobole omusayira kubanga bano bamazeeyo ebbanga ddene omusango ogwabasibya tegumanyikiddwa. Bagamba mbu be bali nnyo mu kintu ky'ebijanjibibwa ebyagenda maaso okubeera nga bituukawo mu ggwanga Uganda naye ate tetunaba kubeera nga tetukiwulira eri okuva omulamuzi abajulira ku musango gwabwe. Katulabe ebinaava mu kkooti olwaleero baleeteddwa emirundi mingi nga tebasobola ate kubeera nga bawulirizibwa nga babazzaayo buzza naye ku mulundi guno katusabe nti ate ebintu bikyuka mu kubanga bannaye ekkomera ebeera ntaana. Mu kaseera kano nga nkujjayo ne nkutwalako owa MC Mariachi munnange jjukira twakutuusiza akamawulire agagamba nti yabadde asabiddwa abeere nga yetondera abasiraamu olwa video gye yakoze ng'etyobola obusiraamu. Munnange okwetonda yakukoze nga bwe twakutuusizaako era amawulire naye munnange amawulire agaliwo gali nti ate okwetonda baakuganye bagambye nti okwetonda tekwabadde tekulaga nti kwa ddala wabula alabika yakikoze bukozi kwejjako omusango. Abasiraamu eyo endowooza yaabwe naye katulabe kinaatwala bbanga ky'okubeera nga tebasonyiwa omuntu ono kubanga omuntu singa
bw'abeera yeetonze ekiba kiteeka yeemenye mutima ategedde ensobi ye ate era yeetonze n'akamata agenda kubeera nga addamu katulabe kinaatambula kitya okuva mu basiraamu batuwe endowooza zaabwe eyo nga nkugjayo ne nkutwalako ewa MC Cuts ne Caroline Maka munnange ebintu by'omukwano bizibu nnyo wetwogera ababiri baneeno baliwa weeru bali outside bali mu enjoyment ku enjoyment olugambo lwatambuzibwa bw'ate Caroline yali abbye ssente za Cuts okugula iPhone naye byonna birabika byabakalira ku mimwa lwaki omukulu MC Cuts yatugamba let us see who will laugh last era kituufu be balafinze last anti wetwogera bali out mukwano nga olaba ebifaananyi ebyo ffe tetwogera byanjwanjwa munnange bali eri ate Kenya bali mirembe gyabwe bali ku enjoyment bali eyo banyumirwamu era bali mirembe gyabwe ekyatutalinako obuzibu MC Cuts ne Caroline Maka singa babeera basazeewo okukola kapo bulamu bwabwe bannange mubaleke banyumirwe amaffe Caroline n'omukulu MC Cuts tetubalinako obuzibu munyumirwe byammwe ebisigadde tunaabiraba amadda ebyo ebiri ku sayidi eyo bo bali mu enjoyment era obufaananyi bwo bwongeredde ddala okulumya abantu ba bulijjo munnange eyo ngenda kujjayo tuddukeko ewomukyala Wininwaji Katininyo omukyala ono dates eza concert ye twagambye zigenda bbira nga ziri announced mu kaseera akati naye amawulire agaliwo yavudde mu mbeera n'agamba abaana ba street mwengenda bakuba oba bulijjo mumanyi nkuba bakwata simu kukwata bifaananyi byange ku luno kigenda ssuka byonna mukwano ffe tetwogera byanjwanjwa twayogedde with clarity era ebifaananyi byatambudde bituuse ku mmeeza yaffe olunaku olwaleero ne tugamba ekintu kino oba omukyala kyalowooza abantu bano tabakuba ab'oku street kuba mbeera ye basindikiza okubeera nga basaba nga olaba ekifaananyi ekyo yagambye these street kids are disgusting arrogant era omulundi oguddako yagambye nti ye waabalabirako agenda beera nga basabula ekintu ekitali kirungi era tetukisupporting omukyalo nti tumanyi yakyogedde lwa busungu ajja malayo kuba mutima ate ekiggwewo. That's all that we have for today. Nkwebaza gwe omulungi atugoberedde okuva gye twatandikidde okutuusa wano obeera bulungi.